Zikunukkiriza okuwera ssabbiiti 2 okuva enkuba bikokyo lwe yatonnya nate n'eyonoona emmaali y'abasuubuzi mu kibuga Kampala naddala abakolera mu downtown okumpi n'omwala gw'e Nakivubo. Embeera eno yakwata ku mitima gy'abantu nga kw'otadde n'omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni era n'avaayo n'asaasira abasuubuzi olw'ebyo ebyayonooneka n'alagira nate Ssaabaminisita wa nnyaffe Uganda omukyala Robina Nabbanja Musafiri aleme kutuula anoonyereze n'okumanya abasuubuzi abafiirwa emmaali yaabwe. Kino kyawaliriza Ssaabaminisita Nabbanja okulemberamu baminisita ba Kampala bonna n'abakulira ekitongole kya KCCA okugenda okulambula abasuubuzi bano gye bakakkalabiza emirimu gyabwe n'okuzuula ekituufu ddala abasuubuzi baani abafiirwa emmaali yaabwe. Abasuubuzi baalaga Ssaabaminisita emmaali yaabwe okwali emifaliso, engatto, ensawo, engoye, ensimbi n'ebintu ebirala nate gye byayonoonekamu mu ngeri ya ttogge ng'entungo eyiika. Tuzzeeyo mu downtown okulaba abasuubuzi bano embeera gye balimu era tusanze nga bamu bakakomawo mu maduuka gaabwe okutandika okukakkalabya emirimu egitali gimu. Omukyalo ono ye Mariam Bulwadda alina edduuka eritunda engatto z'abakyala atulombojjadde ennaku gye yayitamu olw'amazzi okwonoona edduuka lye wamu n'emmaali ye. Gavumenti yagambye tukolera mu basement esasula license era bwe baba bakima license one ne returns nga tetunazisasula bajja n'amagye babadde bagabanja mu basement ya parking. Buli kizimba ne kina basement kisasula license. Abantu bafiirwa ebintu ebiri mu buwumbi bagamba ogenda bawaayo amabugo ng'omuyimbi afiirwa ekivulo omwaka wumbi. Lwaki gavumenti ekwata obuwumbi 10 n'etuwa ne tudde engulu tubadde tugiwa omusolo emyaka gyonna. Omwana aweze emyaka 18 ayingira e Kampala ne kapito w'omuzadde we gavumenti gwetamuwadde ne yeekulaakulanya naweze emyaka 3 n'aleeta n'omwana we. Bulwadda asinziddewo n'asaba Ssaabaminisita okutuukiriza amangu obweyamo bwabwe ne Pulezidenti w'eggwanga lya Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni kubanga ssente bazeetaaga ate ng'ensawo zaasaanawo ng'olwo bizinensi ekongojja. Abapoliisi batumye police report okulaga ekyaliwo. They are covering up something. Basandise okwebikkirira nga bo. Batugamba bagenda tuwaayo amabugo. Amabugo gategeeza ki ng'ebintu byaffe byasaanawo ng'amazzi gava ku mwala. Blockage y'omwala, omwala gwa KCC. Blockage y'omwala ye yafiirako ebintu byaffe okusaanawo. Kati mutugamba mutyo tuwaayo akasiimu ng'omuyimbi afiirwa ekivulu mu mwaka wumbi. Kavuma Haman ssentebe w'abasuubuzi abatunda engatto mu kizimbe kya Pentagon aliko by'annyonnyodde. Gavumenti yatusuubiza n'egamba nti olw'embeera eriwo olw'ensonga nti balwawo okujja kugulawo ndi okulaba abantu abayononeddwa ebintu bagenda okutuukawo ng'ebintu ebimu babijja babitutte waka ebirala babitutte mu masitoowa ebirala amazzi gagenze nabyo mu myala ne tutasobola kufuna bwenkanya mangu naye gavumenti netusuubiza otuwaayo kaliriifu ne kaliriifu ako bage twaliisa amabugo tegajjanga. Batuwandiisa amannya lisiti zagenda mu bakulembeze baffe era ne zituuka ne mu bakulu naye abakulu tetumanyi kikiddako kubanga essaawa ya leero tutambuddewo ekinamba naye basirise tulina obuzibu bwa rent tusasula ebifo mwe tukolera amaduuka gano ga bbeeyi twamala almost a full week tetukola. Kavuma agamba nti nga bo abakulembeze bali mu kweraliikirira olw'okutya abasuubuzi bannaabwe abatandise nate okubatemako omugambo nti bano baali ensimbi ne badda ne mukati okuva eri gavumenti ya kuno. Embeera eriwo abasuubuzi batugamba era batugamba nti ffe tulina essente ze twalya basuubiza abasuubuzi abatulaba n'abatuwuliriza tetulina ssente zonna ze twalya wabula nkubiriza omulange eri gavumenti ya Uganda ne bekikwatako bajje bayamba abasuubuzi abafiirwa emmaali yaabwe. Katongole Godfrey akulira ekibiina ekitaba abasuubuzi mu Uganda agamba nti wadde gavumenti yavaayo ne basuubiza okubakubagiza ng'abasuubuzi naye mpaawo kye baali balabye era ng'omusango teguvangayo. Tusuubira nti tetwandiweereddwa amataba naye twandibadde tukompasetingibwa
oba twandibadde tusasulibwa ekyo kyetugwana oba ekyo kyetwafiirizibwa. Mu kusookera ddala ekyatwala mu kkooti twayagala okusooka okumanya ani omuntu omutuufu alina okuliirya bannayuganda ng'oggyako gavumenti okubanga etusaasira naye bwali bunafu bwani okubanga amataba gano gayingira mu maduuka g'abantu. Isa Sekitto ono nga yakulembera ekibiina ekisaba abasuubuzi ekyakasiita asinzidde wano n'ayogera ku mataba agakwasa abasuubuzi emmaali yaabwe netokomoka. Kakati nga ffe twasaba physical verification nga tusaba bakwate ekitabo ekyo kyetwawaayo bakebere edduuka ku dduuka yimirirawo nga nannyini bintu ti amannya gaagano ffe gano ge twawandiisa nze Isa Sekitto nkolera mu L15 ebyange biibino ebyafa. Twali tubasabye n'okugenda ku poliisi bakole statement ey'emmaali eyafa bafune reference nti ebirala byonna bwe binaaba biganye bwe guba musango gwa kooti erina kyeyita extract, police extract ekisaba nti tuddeyo ku kyalo we wafiirirwa bakebere mu likodisi za poliisi wateekayo musango ki era ssente mmeka oba bonna buba bujulizi. Naye poliisi eya Uganda yankuba enkyukwe oba kumanya nnyo oba kumanya kitono, I don't know, kubanga yo kye yakola ate abantu ebagoba nti mugende wa prime minister. Kati bo olwokuba baawulira nti prime minister's office mwe muli okusasulira ne beerabira nti poliisi ate ye recordinga bye balisasulira. Abalala abasuubuzi be tusobodde okwogerako nabo balaga nti bakyalina okweraliikirira kubanga ne KCCA nayo ekyalemereddwa nate okuzibukula emyalo egyaviirako embeera okufuuka ey'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Mu kiseera kino omwalo ogwavaako obuzibu obwa nakivubo gukyagenda mu maaso n'okuzimbibwa era nga KCCA ekwataganye n'omugagga Hamis Kigundu okumaliriza omulimu guno. Omunnyo ku nsonga ne Kyambadde Lawrence, Salt TV.